Ensi gye tulimu era ensi teri fair njaga muganda wange. Oyo atategeera muntu waliwo atamutegeera naye. Kitegeera yensi bweti. You might not be understanding me when you also you're not understood somewhere else. Yensi gye tulimu, the world is not fair. Abantu of course balwana ensi ejjuddemu nkugambye nagambe teri fair. Mulimu ebintu bingi nnyo naye nganze tekistoping akola kyensobola. Kubanga Yesu Kristo omunazaleesi omwana gw'endiga ensi yamwogerera nemuyita buli linnya nemukolaki nenga ze gifiirira. Kati wabanga omuntu asobola okwogera ku Yesu Kristo ate nze Levixone emyala gye Kosovo. Ebintu nze byesitakulima mbuba mbifaako nnyo. Kasitama I'm living right with God. I'm serving God. I'm being the change I want to see in people's lives. My mission is to love. What we have done already kati nako zino Saturday. Yes. Wala abajirwanisanga nakatandika ogiranga. Okitegeera? Ebyo biri mu nsi muganda wange. Ndi wano ne muganda wange Levixone era nga ayina ekivvulo oba concert oba kyetwandiise maiden concert egenda okubeerawo olunaku olw'omukaaga wali ku Kololo. Yes. Uli otya? Je ni muganda wange. Ng'onyirira Mukama abikola. Ekitiibwa kya Mukama. Soka twogere ku kiti ekigenda okubeerawo ku lunaku olw'omukaaga. Olunaku olwo tukkiriza Katonda mu bintu bingi nnyo. Olw'omukaaga olwo sookera ajja okwaniriza abantu mwena mujje twebaze Katonda olw'obulamu. Mujje tucelebrating embeera yonna Mukama gy'atuyisizaamu. Mujje tucelebrating obulamu Katonda bw'atuwadde abantu baafa mu COVID. We have all reasons to be there on that day. Tutandika ku saa 8 zigenda bazeggudde. Tuyina ebintu bingi byetegekedde bafaanizi baffe Simba Automotives babawadde piki mitwalo 2 nga weevugira piki. Can you imagine? Yes. So mukeere noonye ebisumuzo bigenda beera mu kisaawe ekyo awangula ekisumuluzo. You can imagine okuvuga piki ku mitwalo emeka? 2. So it is interesting nakyagala. I want to thank them. Then also tuyina abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo abamu mwabalabye bayingiddewo Wendy from Malawi, Congo, Fitsombuya yayingiddewo, abana Kenya DJ Mo, all them are already in the country. Tuyina ne bataata baffe ne bamama baffe abatupevingira we ffe okutandika okuyimba. So bonabona bagenda waabwe bali bakoze rehearsals abamu nakati bali mu rehearsals essaawa eno twogerera. So it's going to be a night remember. Then n'abalema abazibe b'amaaso bakigala abalina obuvune bonna olina ekizimba nga kyagana ogenda olina free ticket. Olunaku lw'ejjo twabadde naawe awo ne tulaba nga ogenze wa Bebekulu okumulabako. N'agamba nti akuwaddeyo abaana 3. Yes. Ekintu kino kyategeeza kyankoze bulungi nnyo. I could not stop thinking about it. Even a post on Facebook could not make sense how heavy it was. Nze funanye abantu nga balina challenges ez'enjawulo naye nga si buli kimu musobola okola ki, si buli kyetaago musobola okikola ki, si buli kyetaago musobola okikutuusa ku muntu oba muntu ajja n'ebyetaago. Naye Katonda abanga asobola okusitula abantu nga Bebekulu nasalo n'agamba ku baana bange bembadde ngenda otwala 10 e India naawe nkwongeddeko ngenda nkuwaddeko abantu 3 abalina obuzibu bw'omutima nja batwala abajjanjabe India. Ekyo kintu kyankoledde nnyo nabadde happy n'okubanga mwe naye abayise ne mubeerawo na endorsinga show that really showed a new Uganda ne industry mpya eya Uganda. Omuntu yenna ng'olaba nga Bebe Muisiraamu ne nasalawo supporting enjiri. So kitulaga nti no waliwo obumu era nabadde happy era nja okumwebaza kama mu mutima gwe kyeguyamba. Oyimbye ennyimba nnyingi nnyo eziryoye emyoyo gy'abantu naddala Bannayuganda naye oba oli awo tetujja kugamba nti birungi byerere byokka byokoze oba abantu bonna bakwetaaga oba oliwo n'abavayo nga bacriticizing abaga nti ennyimba z'oyimba ate ku the other side bo tezibakolera. Enjogerako ki naddala abamu ng'abasumba betulamu. Ensi gye tulimu era ensi teri fair njaga muganda wange. Oyo atategeera muntu waliwo atamutegeera naye. Kitegeera yensi bweti. You might not be understanding me when you're not understood somewhere else. Yensi gye tulimu, the world is not fair. Ensi teri fair. Naye kati nze ekyo sikiraba nga challenge. Kubanga Yesu Kristo omunazaleesi omwana gw'endiga ensi yamwogerera nemuyita buli linnya nemukolaki nenga ze gifiirira. Kati wabanga omuntu asobola okwogera ku Yesu Kristo ate nze Levixone emyala gye Kosovo. Okitegeera bwabanga omuntu asobola okwogera ku Yesu Kristo n'amulimbirira kati ate olwonze Levixone avudde emyala gye Kosovo zalina kyendi. So ebintu nze byesitakulima mbuba mbifaako nnyo. Kasitama I'm living right with God. I'm serving God. I'm being the change I want to see in people's lives. My mission is to love. Nze omulimu gwange kwagala na preachinga love. So mtu yenna wa preachinga bad mind bata understand oba musumba ate nga omusumba ate yandibadde azingana okuntegeera naye kiba kituuseko kikulagira nti ensi
teri fair. So kyesikinako mutawaana. Concert eno wagambye nti abalema bagire obwerere oba oli awo waliwo n'omuntu ayinza okujja nga ennyindo yakyuka netunula eno naye tumbalira mubalema bw'aba nga alaba ekyo kimufuula omulema tewali mutawaana. Yes, tewali mutawaana nga we nagambye nti ffe tetusobola kukebera mitima gy'abantu nze sirina kuuma ka detecting abalimba naye Katonda ono gwe nsabye nempita abantu okuwonyezebwa ye Katonda agenda okuwonya buli muntu alinako obuzibu okitegeera era yensonga lwaki nabawadde free ticket bajje bafune okuwonyezebwa kwabwe. So kyosiinako mutawaana. Ebbanga lyonna ozze ng'ogamba nti wakulira mu Kosovo mu myala mu ghetto ku streets. Did you see this coming okuba nti no Levixone afuuka kati omusajja ow'amaanyi mu gospel industry? Sijja kulimba nti oba nakiraba nali nyina ebirooto bingi nali mukubi wa bikonde nga neerabanga era nga bamuta Renox nga neerabanga omuzannyi membi wande ngenda kubeera mbere nga Mike Tyson oba omuntu yenna nensamba omupiira nga ndoza wande ndibeera oba Ronaldo oba ani kitegeera naye Katonda aba nentegekawe era wano wendi kwagala kwa Katonda. Bw'oyogedde kuba ebikonde n'ezijukira yemmwe abavubuka abaatugumyanga wano Kosovo ne mugenda e Kasubi nga mukuba ebikonde oba oli awo ne groups endala naye kiti ekyakuleetera okuba nti ova mu group ezo ojja eri Mukama? Temwali kalungi n'akamu wakusiba abantu otambulira kase z'abantu so bintu bingi nnyo naye transformation yange yajja bwe nawo obulamu bwange eri Yesu Kristo okukyuka nga kwange kwatandikirawo yabontu we nakyuka era mbeera mbasabira era abaana bangi bali mu kukyuka obulamu bwawe bukyuka. Kosovo bwe yali si bweri. Kosovo today ejjuddemu abantu abalungi ejjuddemu abaana b'emirembe omuntu asobola otambula at any time. You get what I'm talking about. So mpola mpola tegambu kikyukirawo a full 100 kintu kibeera n'emitendera ne time. Omukulu nga tunatera okukuta omukulu Eddie Kenzo Musuuza yakoze ebyafaayo wali Kololo Airstrip era ozze ng'okola concerts ez'enjawulo nga zigoyinga successfully naye waliwo allegations eziraga nti okusinziira ku bantu ennaku zino bafunyeemu omutima omubeera abamu baagala kulwana okuba nti kino ekintu tekyapeninga. How true is that? Yeah, it is true. Abantu of course balwana eno ensi ejjuddemu nkugambye nagambye teri fair mulimu ebintu bingi nnyo naye nga nze tekistoping akola kyensobola okusooka najja congratulating Eddie Kenzo. Eddie Kenzo mu congratulating era nebaza Katonda kuba mwana wa Uganda kubanga yafiirinza nga yafunye abantu ekololo ne bajjula. It is a win for Uganda and the industry at large. Yeah, so we bless God for everything what we have done already katonako zino Saturday. Yes. Wala bajirwanisa nga nakatandiko giranga okitegeera ebyo biri mu nsi mu Uganda wange olaba naawe kyokola omulimu gw'amaanyi otambule bantu bangi nnyo bakulwanisa naye nga bw'otuula noga bakulwanisiza ki musajja wattu okitegeera. So yensi era tokangibwanga nga waliwo omuntu akulwanisa muntu alwanisa omuntu gwalaba nti alina ekintu kyakola nga kirina amakulu nga nkuta kuba kino kyekibuzo kyange kisembayo tuzitegedde nedda kitegedde naye yakiddamu. Owaye ennaku zino mwenna tulaba abantu abali mu gospel temwagala kuwasa kyekisooka. Pastor Bugembe waali yagana otulaga omukyala eggwe kennyini mwatusiba akatambaala ebya dizaluzinda nga muli ku video shoot. Pastor Bugembe simanyi lwaki mumwesibyeko nnyo ayinza okuba yawasa ninga teyagala bagamba kubanga okuwasa kwamukwasa kinoomu gw'owasa omukyala bawuwo toba waffe ffenna kitegeera. It is a personal decision. It is a choice okitegeera. So ayinza okuba yawaza nga mumubeerawo ne mulemerako ninga yawasa okitegeera. Oba gwe ebyalavu tobirina tujja kuwasa kuba okuwasa tukwagala ani atayagala mukyala naye okuze omwana oli agaye nti okuze sebo yagala soke tukunyenye nga overkill bw'aba asobola okwatika naye ne tulaba ekiri munda. Kale yoyo omukulu Levixone ensonga ajogedde olunaku olw'omukaaga agenda kubanga ekintu tukikwatana wali eri ku Airstrip ng'ate kitokota si kisaanikire mujje tubeereyo.